Yesu wamanyi, Yesu alina obuyinza, Yesu mulungi ebiseera byonna. Njagala baaniriza basebo ne banyaba abatuuliriza mwasibire mutya ne programu yo omulebe gw'ebyamu ku Dunamis FM ayagambye omusumba Emmanuel Naisa omusumba Brandon Naisa okuva ku Righteous of God Mukono. Mwenna bali abatuuliriza era batubaaniriza nnyo ku programu yaffe n'omulembe gw'ebyamagero. Katonda mwakolera ebyamaanyi, mwasumululira abantu, mwaweera abantu obujulizi. Musumba Binaisa tuwulidde obujulizi. Katonda akoze bingi. Abantu batukubira amasimu nga batuwa obujulizi nga bagamba abalala beebaza ku lwa programu, abalala batuwadde obujulizi Katonda byakoze. Kati musumba wabaddewo omuwala leero atukubidde essimu. Bamuyita Musawo Ani okuva Fort. Omuwala n'atugambye nti omwami we yali yagenda nga yamulekawo mu nnyumba nga tebayombye nga tewali kibaddewo, n'amulekawo mu nnyumba. Omusajja n'afuna n'omukazi omulala, naye mu kuyita mu kusaba n'atukubira essimu ne tusaba, n'awuliriza programu ne tusaba. mu kuyita mu kusaba omwami n'akomawo n'amwetondera n'omwetondera ng'agamba nze nsaba kunsonyiwa, simanyi nali mbadde ki, simanyi kikyali kimbaddeko kulekawo mukyala wange. So Katonda waffe musumba ayamba, Katonda waffe alokola, Katonda waffe awonya. Twabagamba twogera Katonda gwe tumanyi, gwe tulabyeko ng'akola ebinene, gwe tumanyi nti awonya, gwe tulabyeko ng'asasa, ng'ayamba, ng'asonyiwa abantu, ng'agaggawaza abantu, ng'ayimusa abantu, ng'abawa omukisa, ng'abafukako amafuta. Oye Katonda gwe twogerako era olwaleero gwe yatuwuliriza nawe atulaba. Waliwo ekyamagero atakyali okukola mu bulamu bwo, waliwo Katonda gwagenda okukyalira leero, waliwo gwagenda okulokola leero, waliwo gwagenda okuwa omukisa leero, waliwo agenda okuwonyezebwa leero luno mu kuyita mu kusaba. Kubanga Katonda waffe teriyo kimulema, Katonda waffe teriyo ndwadde nnene eyinza kugamba nti yo nnene takisobola, teriyo kizibu kinene kyatasobola kulokola, teriyo mbeera. Tulabye abantu abazadde, tulabye abantu Mukama bakoledde, bawonyezza agalwadde ag'amaanyi. So Katonda oyo awonyezza abalala, naawe ye Katonda agenda okuyamba, ye Katonda agenda okusaasira, ye Katonda agenda okuwa ekyoyagala mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Musumba Brenda, abatuwuliriza tusobola bawayo ku chance, tusobola tusindikira message, tusoma messages ezo. Era bwe tuzisoma tubasabira. Wonna w'osinziira enamba zaffe ez'essimu ziri 0775 0775 55 05 28 oba 0773 oba 0773 10 10 37 93. Musumba Brenda, tuli mu program omulembe gw'ebyamagero. Yesu Kristo Katonda yamwanjula eri ensi, era engeri gye yamwanjulamu yali ya bubonero na byamagero. Kyova olaba ku First Sermon ya Peetero bwe yali ng'abuulira enjiri mu Bayudaaya mu Isirayiri, yagamba mu kitabo kya Bikola by'Abatume essula ya 2 olunyi lwa 22, yagamba abasajja Abayisirayiri, muwulire ebigambo bino. Yesu Omunnazaaleesi, omuntu eyalagibwa Katonda mu bigambo eby'amaanyi ne eby'obubonero n'ebyamagero, Katonda byeyamukozesanga wakati mu mmwe nga mmwe bwe mumanyi. Kati Katonda yakwata Yesu n'amwanjula eri Abayudaaya, Katonda yakwata Yesu n'amwanjula eri Abayisirayiri, Katonda yakwata Yesu n'amwanjula, ne yamwanjula mu bigambo eby'amaanyi. Waaliwo akabonero akalaga nti Katonda yali amutumye, yamwanjula. Ennyanjula Katonda gy'ayanjula omuntu gw'atumye. For example, omukulembeze w'eggwanga bw'atuma omuntu mu district oba ku district headquarters, ekimulaga beba escorts abamwetoolodde, ekimulaga yengeri gye bafacilitating nga tannaba kuyingirawo,
ekimulaga nti amutumye alina amaanyi yebigambo byayogera yengeri gya presentingamu speech evuddewo omukulembeze w'eggwanga kati ne Katonda bw'aba atumye omuntu amulaga oba amwanjula Katonda ayagala okulaga nti waali ate engeri yokka Katonda gy'alaga yeyo Katonda gy'alaga Mukama waffe Yesu Kristo Katonda yalaga Kristo eri Abayudaaya eri Abayisirayiri mu bigambo eby'amaanyi mu bigambo eby'obubonero mu bigambo eby'amagero Kristo Yesu bye yakola mu masekati gaabwe bassebo ne bannyabo ekyamagero kyeki ekyamagero gwe mulimo gwa Katonda gwakolera abantu gwakolera mu masekati g'abantu Katonda buli lwakulaba ng'okaaba engeri gy'akuddamu ng'atumye ekyamagero Katonda buli lwakulaba nga oyita mu mbeera ng'abasawo bagambye kino ekirwadde tekiwona kaakati okukyalira atuma kyamagero era bw'olaba abantu nga bawa obujulizi nga bagamba nali mulwadde n'ensaba Katonda n'amponya kitegeeza Katonda yankyalira Katonda buli lwakyala aleka ekyamagalo emabega kyova olaba omutume Peetero yayigiriza Abayudaaya n'abagamba basajja mmwe Abayisirayiri lwaki temulaba kino nti Yesu Kristo yali muntu Katonda gwe yabalaga gwe yabanjulira mu bigambo eby'amaanyi mu bigambo by'obubonero n'ebyamagero kaakati ebyamagero Katonda akyabikola era tuli mu mulembe ogw'ebyamagero buli muntu yenna Musumba Brenda agamba nti Katonda antumye emukono alina okuba nawe ekiraga nti Katonda amutumye akikole oba abantu bajja mu kkanisa nga balwadde beetaaga baddeyo nga Katonda alina kyakoze abantu bajja mu kkanisa nga baavu beetaaga bawulire ekigambo ekibazaamu amaanyi beetaaga bawulire Katonda nti atema ekkubo we litali omuntu bw'aba mulwadde yeetaaga awulire Katonda nti ayamba yeetaaga awulire Katonda nti asobola okuwonya ate Katonda bw'amuwonya agenda kuwa obujulizi agambe Katonda yankyalidde omuntu bw'aba nga talina maanyi Katonda n'amuzaamu amaanyi ategeera nti Katonda yamukyalidde kati engeri yokka Katonda gyeraga eri abantu be mu kyasa kino akozesa byamagero engeri gye yakozesa luli era nakati gyakyakozesa Katonda takyuka Bayibuli ega nti abantu bakyuka ne Katonda takyuka God's methodology of working miracles has never changed. He was, he is, and will always be. Katonda takyuka Bayibuli egamba nga bwe yali bwali era bw'agenda okubeera engeri gye yayanjula Yesu y'engeri gye yayanjula ekkanisa Katonda bw'agamba nti tandika ekkanisa mu Uganda kitegeeza ngenda kubeera naawe mu ngeri y'amaanyi mu ngeri y'obubonero ne mu ngeri y'ebyamagero kyova olaba gwali ku rediyo y'olwaleero tugenda kusaba Katonda oba oli mulwadde Katonda agenda kuwonya oba toyina kyakulya leka Katonda gulewo ebituli eby'omugulu agabirire oba yasobola okugabirira Abayisirayiri mu ddungu okumala emyaka 4 nga baweera ddala miliyoni 4 nga tewali World Food Organization nga tewali UN nga tewali any humanitarian organization Katonda n'abalabirira abaana be okumala emyaka 4 nga tewali afudde enjala nga tewali World Health Organization nga n'alabirira abantu be nga tewali alwadde polio ate baali bazaala nga tewali mulema nga tewali akonzibye Bayibuli egamba n'abalabirira okumala emyaka 4 kitegeeza Katonda asobola tulabirira mu ngeri y'ekyamagero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musumba Brenda. Amina abali abatuuliriza ku ssaawa eno katugendeko mu kigambo kya Katonda bikula Bayibuli tuli mu Marko chapter 2 okutandikira ku lunyiriri olusooka oba Mark chapter 2 olunyiriri olusooka Mark chapter 2 verse 1 Bible egamba bweti awo ennaku bwe zaayitawo n'ayingira nate mu Capernaum ne kiwulirwa ng'ali mu nju ne bakuŋŋaana bangi n'okujaawo ne batajaawo newankubadde mu mulyango n'ababuulira ekigambo olwokusatu ne bajja abaleeta omulwadde akoozimbye nga bamwetisse bana olwokuna naye bwe baalemwa okumusemberera olw'ekibiina ne babikkula waggulu ku nnyumba we yali ne baawulawo ekituli ne bamusiza
ku kitanda kozimbye kwe yali agalamidde. Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akozimbye nti omwana w'omuntu ebibi byo bikugiddwako. Haleluya. Suba Brenda Mukama akwenye omukisa olw'ekigambo kya Katonda ky'otusomedde. Omanyi Musumba Brenda, Yesu akola ebyamagero. Yesu muwonya. Yesu ye musawo atayina diguri ya busawo. Yesu muyambi. Ne Bible yemuyita the great physician, muvumuzi, muwonya. Ye bwakwatako takolekanga bwe yakusanze. No. Obubaka bwe tugenda okubulira olwaleero bugamba nti it does not matter how you came to Jesus. What matters is what you got from Jesus. Amen. Sifayo wajote wa Yesu. Wajjo fanana otya. Naye kiki kyofunye ng'olina Yesu. Jangu nga bw'oli bw'oba ojje wa Yesu. Naye tosigala nga bwe wazze. Jangu nga bw'oli. Nga w'ofaanana. Jangu n'ebirwadde byo. Ne bw'otuuka ewa Yesu olina okwerabira ebirwadde ebyo. Kubanga Bayibuli egamba y'atuwonya, ye Katonda atuwonya. Emigga egyamukuba gye gituwonya. Jangu ne siriitizo. Jangu n'obwamalaaya bwo. Jangu n'obugwenyufu bwo nga bw'oli. Naye ate bw'ojja ewa Mukama waffe Yesu, suubirayo enkyukakyuka. Bw'otuuka mu maaso ga Mukama waffe Yesu, suubirayo okuwonyezebwa. Bw'otuuka ewa Mukama waffe Yesu, suubira amafuta agakukyusa. Kati Bayibuli egamba waliwo abasajja baali bana nga balina mukwano gwabwe. Kati mukwano gwabwe nga yakonzibanga mulwadde okumala emyaka mingi, nga tasobola kwekyusa, nga tasobola kutambula. Musumba Brenda, baali abasajja bana naye nga gurupu yaabwe y'abantu 5, naye omu ku bo nga mulwadde nga tasobola kwetambuza. Bano gyali mikwano nga bakkiriziganya mu bintu bingi. Abala baali batambula naye nga munnaabwe takyasobola kutambula. Waliwo emikwano mu nsi Musumba Brenda egigasa. Waliwo Katonda lwakuleetera abantu nga bagenda kuyamba. Waliwo abantu abajja mu bulamu bwo ng'ekigendererwa kyabwe kujjako ky'olina. Naye ate waliwo Katonda baleeta okugattako. Kati bano abasajja baawulira ku Yesu. Bayibuli yo gy'osoma egabwe baawulira ku Yesu ne bagenda bagamba mukwano gwabwe. Ne bakuŋŋaana bangi Musumba. Yesu olwayingira mu kibuga Kaperinawumu n'ayingira mu nnyumba, abantu ne bakuŋŋaana bangi nnyo, ne mu luggi ne bajjula nga tewali muntu waasobola kuyita. Abantu bano olwawulira Yesu, Musumba waliwo n'ekintu nti we baawulira Yesu nti ali mu nnyumba ne bakuŋŋaana. Waliwo abantu abeetaaga okuwulira nti Yesu awonya, weetaaga okuwulira nti Yesu ayamba, nga weetaaga okuŋŋaana. Musumba Brenda, waliwo abantu bempulira actually. Waliwo abantu nga baagwa. Mukama atusaasire. Okugwa oyinza okuba ng'oli mulokole ng'oli mu kanisa ng'ositula ne Bayibuli enene naye nga wagwa. Oli yagamba mbu ye Katonda teyamutuma kusumba bibiina. Naye ng'ate ensi mulimu abantu bangi. Katonda mbu teyamuyita kusumba bantu bangi. Mbu ye Katonda yamuyita kusumba abantu batono. Ne buli Yesu w'abeera ebibiina bikuŋŋaana. Buli Yesu w'abeera abantu bajja. Yesu kasita abeerawo abantu togenda basitopinga kujja. Naye Yesu w'atabeera ojja kubeera baŋŋanda, abako n'ab'emikwano. Sajja omutolo baayita enganjanyi, abooluganda abako n'emikwano. Kati abantu bano we baawulira Yesu ndi ali mu nnyumba ne bakuŋŋaana. Ne babeera bangi. Yesu n'atandika okuyigiriza ekigambo nga tewali bantu we basobola kuyita, nga mu mulyango bajjuddewo, wabweru bajjuddewo. Bano abantu ne bamanya nti Yesu abuulira ekigambo, ate ekigambo kyabuulira. Ekigambo Yesu kyabuulira bulamu. Ekigambo Yesu kyabuulira kuwona. Ekigambo Yesu kyabuulira kusumululwa. Kati nabano abaalina omulwadde waabwe nabo baali bawulidde nti Yesu
ali mu nnyumba ne basitula omulwadde waabwe eyali akozimbye eyali takyasobola kutambula eyali alwalidde ebbanga eyali awo ng'ali useless nga tasina kyasobola kwekolera ne bamusitula ne bamuleeta bagenda okutuuka ku mulyango nga tebalina we bayita. Brenda Bible egamba amusitula ne bamuleeta ewa Yesu. Waliwo abantu ng'emikwano gy'olina bwe bakusitula bakutwala mu ssabo. Bwe bakusitula bakutwala mu basamize. Bwe bakusitula bakutwala kusalaasala. Bwe bakusitula bakutwala eri gye bakuggyako ssente mbu bakusabire. Bwe bakusitula bakutwala kuwa busumbi oteeke wansi w'ekitaano. Bwe bakusitula bakutwala kuwa irizi. Naye ono omusajja mikwano gye gyamusitula gyamuleeta wa Yesu. Mikwano gye gyali mirungi kubanga we baamusitula ne bamuleeta ewa Yesu. Weetaaga emikwano emirungi. Bagenda okutuuka we bati nga tebalina we bayinza kumuyisa. Bano abantu abasitula omusajja ono baali bagezigezi ne bagamba wadde tetulina we tuyinza kumuyisa. Tetugenda muyisa mu mulyango wajjuddewo abantu. Tetugenda muyisa madinisa mulimu abantu. Naye katuyiiye. Baali bagezigezi ne bayiiya. Bayibe egamba ne babikkula waggulu ku nnyumba. Ne babikkula akasolya. Ne bajjawo ebbaati oba ssubi ne bajjawo essubi naye ne babikkula ne bayisiza mukwano gwabwe ne bamusiza waggulu. Ne bamutuusa Yesu we yali ali. Yesu we yamulaba yali akozimbye. Yesu we yamulaba yali alwadde n'amutunuulira bw'ati. N'agamba nti n'alaba okukkiriza kwabwe. Yesu teyalaba kukkiriza kwa musajja ono yekka. Yalaba n'okukkiriza kw'abali abamwese. Waliwo essaala gye njagala okusaba olw'eri ampuliriza. Katonda akwawule ku bantu abatakugasa. Katonda akugatte ku bantu abakugasa. Katonda akutule ku bikoosi ebitakugasa. Ku mikwano egitalina kye gikuyamba. Emikwano ng'emboozi gye mubuulira yakwevuma, yakuwemula, yakwogera ku bakazi, yakwogera ku gundi, yakwogera ku musumba ki, ani eyazze mu kibuga. Imagine osanga omusumba asitudde Bayibuli naye ng'atayogera ku musumba ki. Katonda akwawuleko abantu abatagasa. Katonda akugatte ku bantu abagenda okuyamba mu kukkiriza. Katonda akugatte ku bantu abagenda okulinnyisa eddala. Katonda agatte ku bantu abagenda okulaga Yesu. Katonda agatte ku bantu abagenda okunyigiriza okuyita buli wamu balabe nti osobola okutegeera Yesu. Kubanga bakutuusa Yesu waali anything can happen. Musumba ono omusajja baleeta muleete. Baleeta omuntu atasobola kwereeta. Abange sifaayo oba ewa Yesu bakuleeta buleesi. Sifaayo ani yakulagirira kujja wa Yesu. Ekikulu we watuuka ewa Yesu wafuna ki? Ekikulu watuuka ewa Yesu wakugambye ekigambo okikoze. Ekikulu watuuka ewa Yesu ozze n'okukkiriza. Yesu oba wavaawa oba wakujjawa oba bakulondawa naye we wajja ewa Yesu we watuuka ewa Yesu kyekyaliwo oba wotuuse ewa Yesu leero kyekigenda okubeerawo. Bayibuli egamba ono ng'amutuuse ewa Yesu bw'ati Yesu n'atunuulira okukkiriza kwabwe n'agamba mmwe we yabatunuulira n'alaba ng'okukkiriza kwabwe kunene n'agamba ggwe omwana w'omuntu osonyiyiddwa ebibi byo. Katonda waffe asobola okusonyiwa ekibi newekibeera kinene kitya kubanga Bayibuli egamba nti asonyiwa obutali butuukirivu bwaffe n'okuwonya n'awonya endwadde ezituluma. Yesu olwamutunuulira n'amugamba gwakozimbye ebibi byo ebizibu byo okukozimba kwo ekirwadde kyo ennaku yo amaziga go olwaleero luno bikuggiddwako. Musumba Brenda omanyi waliwo ababuulira enjiri nga babuulira bagamba nti Yesu asonyiwa ebibi. Kituufu Yesu asonyiwa ebibi naye ate tasonyiwa busonyiwa bibi awonya n'endwadde. Ebintu bino bibiri bitambulira wamu. Yesu asonyiwa ate awonya. Ekiraga nti Yesu akusonyiye bw'awonya ekikuluma. Yesu yagamba omusajja ono nti ebibi byo bisonyiyiddwa. Bikuggiddwako. Ebibi byo bikuggiddwako. Kitegeeza God has erased your sins. Ebibi byo Katonda takyabijjukira. Omusajja yali tannaba kwenenya. Naye okubeerawo kwa Yesu kukuleetera okwenenya mu mutima. Omusajja bwe yatuuka mu kubeerawo kwa Yesu ekibi tesobola kuyimirira Yesu waali.
bayibuli egamba yesu n'amugamba ebibibyo bikugiddwako. yesu yalaba engeri y'omusajja gy'azze. basebo ne bannyabo twabagamba wano nti abantu balaba kungulu naye ate katonda alaba mutima. katonda alaba ki ky'oli ku mutima. katonda alaba maziga genkana kibokaabye. era bw'otuuka ewa yesu agamba ebibi bikugiddwako. oyinza okuba ng'oli eyo ng'oli mulwadde ng'ekyakulwaza kibi. wayonoona n'ofuna siriimu. wayonoona n'ofuna ekirwadde. naye ate bayibuli egamba yesu n'amugamba ebibi byo bikugiddwako. ebibi bwe bikuggibwako n'ekirwadde kiwona. abantu ne beemulugunya ne bagamba ani ono alina obuyinza okusonyiwa ebibi. basebo ne bannyabo abantu beemulugunya ennaku zino bwe tukugamba nti ebibi byo bisobola okusonyiibwa bagamba ani alina obuyinza okusonyiwa ebibi. wetukugamba nti yesu agenda kukola ekyamagero bagamba ebyo tebikyasoboka. waliwo naye abawuliriza nga wobagamba bannange yesu agenda kumponya bagamba yesu tasobola kuwonya, tasobola kusonyiwa, tasobola kuyamba. na wano mu bayibuli musumba abawandiisi ne bala ani oyo muntu ki oyo ajjawo ebibi avodde katonda ne yesu bamwogerako. yesu yagamba nti omwana w'omuntu yaweebwa amaanyi agasonyiwa ebibi. n'agamba nti mugende mukole kasita obanga okkiriza ogende okole ebisinga ne yesu bye yakola. kati abantu abagamba nti yesu tasonyiwa bibi, yesu tawonya balwadde, neebuuza yesu ki gwe bakkiriza. yesu bw'abanga alina amaanyi agasonyiwa ebibi alina n'amaanyi agawonya abalwadde. omanyi abantu amubakkiriza nti katonda asobola okukola bo kye basobola okukola, naye tebakkiriza nti kye batasobola kukola katonda tasobola kukikola. katonda ekimuyisa katonda bw'aba asobola okukola omwana w'omuntu kyatasobola kukola, bw'aba asobola okukola munnasayensi kyatasobola kukola, bw'aba asobola okukola omusawo kyatasobola kukola. ekyo kye kimuyisa katonda. katonda ayagala amagezi g'abagezi gamusinze. katonda ayagala amalala g'abamalala gamutendereze. katonda ayagala amaanyi g'abamaanyi gamugulumize. yesu alina amaanyi agasonyiwa ebibi. basebo ne bannyabo yesu alina amaanyi agasonyiwa ebibi. oyinza okubeera eyo ng'ekibi kyakwata, owulira ekibi kikutuddeko, olina giruti y'ekibi, wayonona emyaka 5 emabega naye owulira katonda tasobola kusonyiwa, wayonona n'okwatibwa ekirwadde, obeera weenenya buli lunaku ogamba maybe katonda tasobola kusonyiwa. ne mwana wa katonda bayibuli egamba katonda alina amaanyi agasonyiwa ebibi. katonda alina amaanyi agasonyiwa ebibi. ate bw'akusonyiwa bayibuli egamba bikuggibwako. bikuggibwako akusonyiwa ebibi ate ne bikuggibwako. kitegeeza he doesn't remember them anymore. bw'amala okusonyiwa he forgets. bw'amala okusonyiwa yeerabira. katonda bw'akusonyiwa yeerabira mwana wa katonda. n'agamba omusajja ebibi byo bikuggiddwako. bayibuli egamba wamala omugamba ekyo mu verse 11 mu lunyiriri lwe 11 n'amugamba golokoka weetikka ekitanda kyo. wulira musumba gwe baalesenga mulwadde mu ddakiika eyo n'amugamba golokoka weetikka ekitanda kyo. golokoka ove ku ndiri eyo. golokoka ove mu bulumi obwo. golokoka ove mu kiswala ekyo. golokoka ove mu kuvumibwa. golokoka ove mu butafumbirwa abangu olwaleero. golokoka ove mu butakola ssente. golokoka ove mu kufiirizibwa. golokoka leero ove mu kubibwa. golokoka leero ove mu kunyoomebwa. olwaleero luno mwana wa katonda ogwatuwuliriza akaseera katuuse zino ze ddakiika zo ogolokoke ove mu kirwadde ekibadde kikulumidde ebbanga. ogolokoke weetikka ekitanda kyo. ogolokoke otambule eri abo bonna babadde bakuvuma obalage nti yesu yamponyezza. n'agamba omusajja ono teyagamba bali bamuleeta naye n'agamba ono kubanga yesu wamala okusonyiwa n'okuwona owona. n'agamba ono nti owange gwe gwe baleese ng'okozimbye nga tosobola ttambula, nga tosobola kwetikka kitanda kyo, nga tosobola kubaako kye weekolera. n'amugamba golokoka weetikka ebibyo, weetikka ekitanda kye baakuleeteddeko otambule oddeyo mu nnyumba yo. bayibuli egamba nti amangu ago amaanyi ne gayingira mu musajja. amangu ago omusajja n'awonyezebwa. amangu ago abadde omulwadde n'afuuka mulamu. amangu ago abadde omunafu n'addamu amaanyi. amangu ago abadde yagongobala n'atandika okusimba ebigere n'ayimuka mpolampola n'akwata obuliri bwe n'akwata ekitanda kye. amangu ago ne yeetikka ekitanda kye n'addayo gye baali bamugye. naawe olwaleero tuli
okugamba kubanga omukisa gwa Katonda n'amaanyi ga Katonda n'engalo ya Katonda eyita olwaleero golokoka ove mu ekyo kyonna ekibadde kyakwata golokoka ekyo ekibadde kyakusiba ekibadde kyakwamala ekibadde kyasiba omulemu gwo ekibadde kyakwata mu mubiri gwo ekibadde kyakwata omusaayi gwo ekibadde kyakwata ekifuba kyo olwaleero golokoka. Ate omanyi musumba Brenda lwaki yamugamba golokoka weetika ekitanda kyo otambule ogende. Omanyi lwaki Kristo Yesu yamba omusajja ono golokoka ekitanda kyetike otambule ogende. Teyamugamba nti golokoka okulula ekitanda ogende ewammwe. Teyamugamba golokoka mikwano gye gyakulese bakuyambeko musule ekitanda ekyo mugende. Yamugamba golokoka weetika ekitanda kyo ogende. Kino kitegeeza buli Yesu lwakolera ekyamagero ayagala buli muntu yenna eyali akulabyeko ng'okaaba akulabeko ng'oseka. Yesu buli lwakolera ekyamagero yayagala omusajja ono akyetikke buli muntu yenna yamulabye nga azze nga ekitanda bamukwatiridde bukwatirizi amulabe nti avudde wa Yesu amulabe nti abaddeko ne Yesu amulabe kati ekitanda ekibadde kimwetise kati yakyetise. Basebo ne bannyabo Yesu bw'akuwa omulimo ayagala buli yali akulabyeko nga tokola akulabeko nga bakuyisawo ng'opakinga wali ng'ova mu mmotoka ng'oyingira mu nnyumba yo. Yesu ayagala buli yali akulabyeko ng'okaaba akulabeko ng'oseka. Yesu ayagala akulabeko buli yali akulabyeko ng'obbaawa aggoba akulabeko nga bakwanjula. Yesu ayagala buli yali akulabyeko nga baggoba mu nnyumba akulabeko ng'oyingira mu nnyumba yo. Yesu ayagala buli yali akulabyeko ng'okaaba olw'eddogo akulabeko ng'osinza Katonda. Yesu ayagala buli yali akulabyeko nga bakusekerera nga bakuvuma akulabeko nga kakati yeggwe afuuse ensonga mu famire yo. Yesu ayagala buli yali akulabyeko nga bakusekerera buli yali akulabyeko nga baawa akugoba nga gamba weetika ebintu byogende akulabeko ng'okola embaga. Yesu ayagala buli yali akulabyeko ng'okaaba n'agamba omusajja golokoka weetika ekitanda kyo ogende. Buli yali alabyeko famire yo ng'ebonaabona alina ogirabako ng'ecelebratinga buli yali akulabyeko ng'oli mulwadde. Begamba omusajja ono ne yeetika ekitanda kye nga bonna bamulaba gwe baali balese ng'akozimbye ne yeetika ekitanda kye bonna nga bamulaba n'afuluma abantu abaliwo nga bamuleeta ne beewuunya ne bawuniikirira abange gwali atuwuliriza bagenda kulaba ng'okola embaga bagenda kulaba ng'oyanjula bagenda kulaba ng'ovuga emmotoka yo ku nguudo kwe watambuliranga nga bakusekerera nga tolina na kyakulya bagenda kulaba ku nguudo ezo ng'oyitako nga weevuga abanga abo baneiba bakulabanga nga bakugobaganya mu nnyumba bakubanja buli lunaku kati bagenda kulaba ng'ozimbye ennyumba yo ng'oyingidde mu makaago ababadde bakumanyi ng'ogenda osimba layini y'okunywa eddagala buli mwezi n'ogenda okunona amakerenda nga gwe bulamu bwo buliwo ku ddagala bagenda kulaba nga tokyagenda mu layini ng'owonye nga n'eddagala tokyalimira ababadde bakumanyi nti oli nawandwadde bagenda kulaba ng'oli mulamu ababadde bakumanyi nti wasiraana bagenda kulaba ng'ogaggawadde ababadde bakumanyi nti gwe buli bizinesi gy'okola efa bagenda kulaba nga bizinesi gy'ozzeemu okola ekutteyo ng'etambula kati mu ddakiika eno sawa yakusaba sawa yakabirira Katonda sawa yakoowola Mukama omugambe Katonda wange nkwegayiridde ensaasira omugambe Mukama nkwegayiridde nfiiraayo omugambe Katonda wange leka ababadde banvuma leka ababadde bansekerera nange bandabeko ng'ebintu biteredde nange bandabe nga mpa obujulizi abange gwali eyo asaba naffe ali atulaba eno y'eddakiika kano keekadde otandika okukabirira Mukama leka ababadde bakusekerera leka ababadde bakuvuma naawe bakulabeko omukono gwa Katonda gwogwo gutambula. Yesu n'agamba yali akozimbye nti osumuluddwa n'ebibi byo bikusonyiyiddwa abange nawe kyonna ekibadde kyakusiba olwaleero kikusonyiyiddwa ekyo ekibadde kyakwatira mu mbeera oba kibi kibadde kijja kirondoola famire oba kibi kibadde kirondoola abaana bammwe oba kibi kibadde kirondoola omwami wo olwaleero luno kikugiddwako ekyo ekibadde kirondoola amakaago kikugiddwako ekyo ekibadde kirondoola obulamu bwo kikugiddwako ekibadde
kirondoola emirimu gyo kikujiddwako olwaleero osonyiddwa ebibyo byekujiddwako oba mirimu gye gibadde gikozimbye njiragiro ttereera obulamu obubadde bukozimbye mbulagiro ttereera mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu entambula zo ebyenfunayo ebyenkolayo ebyabaana bo bibadde bikozimbye ndagira buli kimu ekibadde kikozimbye mu bulamu bwo ndagira buli kimu ekibadde kikozimbye mu bufumbo bwo nga kyo obufumbo bwebadde bwakozimba mbulagira okutereera essanyu lye libadde lyakozimba ndiragira okutereera ndagira omukono gwa Katonda leka gutambule gukiwe bikozimbye leka gutambule gukuwonye gwalina ekirwadde ndagira owonyezebwe kati gwabadde akozimbye mu birwadde olina ebirwadde bikuli mu musaayi waliwo gwenjogera naye kati olina aniya olina n'omwana awo waliwo abalala olina omwana wo alina aniya kwatawo wali aniya oyo awo ki aniya awo wekiri kwatawo oba omwana asobola okwatawo mugamba akwatewo waliwo amaanyi agayeta ki aniya nkiragira okubula ndagira ki aniya ekyo kibule kiveewo wamma kwatawo awo wekiri wamma kwatawo wekiri omukono gwa Katonda gugwo guwonya guwonya oyo alina aniya ogwo alina aniya ndagira okuwonyezebwa nawabadde agenda ku operation waliwo benjogera nabo nga gwe bakugamba bagenda kulongoosa bagamba bagenda longoosa ensigo zo bakugamba ensigo z'endwadde ndagira ekirwadde ekyo ekiri mu nsigo zo ndagira ekirwadde ekyo ekibadde kikuluma ekibadde kikutwala ku operation nkiragira kikute nawe alina ebizimba mu lubuto ndagira ebizimba ebyokubula kwatawo awali ebyo ebizimba ndagira ebizimba okubula nawe babirina ku nnabaana oba babirina mu lubuto oba biri ku mumwa gwa nnabaana ndagira n'enseke zotereera waliwo omukono gwa Katonda ogukirininga enseke abalala bakugamba nti bagenda zozaamu kati Katonda waffe uyagolodde omukono gwe azooza kati azooza enseke ezo zitereera n'omusaayi gutereera ogwalina kansa waliwo omulala ng'owulira akazimba mabeere bakugamba bayinza okuba nga basuubira nti olina kansa ndagira obuzimbasimba obwo obuli mu mabeere mbulagira okubula nawe obadde avamu amata mu mabeere ng'amata gava mu mabeere go olunyigako bwoti abalala obeeraawo n'owulira nga gakusaanuuka abalala obeeraawo n'owulira nga agavamu amata Katonda waffe nga bwali omulamu ndagira amabeere ago amazzi agavabadde gava mu mabeere go nga toyonsa ngalagira gakale laba engalo ya Katonda yiye kuwonya waliwo abakazi abafuna agalooto ng'oloota ng'ayonsa olooto oyonsa agasolosolo olooto oyonsa ebintu byotategeera olooto oyonsa bipusi abakazi mmwe abalala muli n'abagumba nga naye buli wogezaako bwoti buli wobeera osuubira ng'ofunye olubuto olooto oyonsa omwana olooto oyonsa bipusi ndagira ekyoyo ekyo ekibadde kikulumba nkiragira kikute nkiragira kigende era ku ddakiika eno nsumuludde olubuto lwo ndulagira lufune ezzadde ndagira amabeere ago gayonse baana balamu gayonse baana boolabako gayonse baana boositula sibirabamu mu birooto si bino byoyonsa mu birooto mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu waliwo omukyala Mukama gwandaga twagenda ogenda mu lockdown ng'omwami wo yafa naye kati oli mu buzibu tolina wakutandikira ebintu bikusobedde omwami yafa alina esente z'abanja ng'alina abantu bakoledde naye buli omu akwefuulidde buli omu yakwefuulira agamba yali tabanja bakutemeddeyo oli awo okaba n'abaana tomanyi wakutandikira omwami we yafa n'ogamba senga nzimba w'obuzigo nandibadde bulungi abanga olwaleero Katonda akukyalira oyo tate wabawa bannamwandu ate tate wabomulekwa akukyalira ndagira abaana bo babeere bagezi nsabira abaana bo bamulekwa bafune obugabirizi nsabira abaana bo bamulekwa bafune emirimu nsabira abaana bo bamulekwa tebagenda kukaaba tebagenda kubulwa kyakulya Katonda wa Ibulayimu agenda bagabirira waliwo omulala Mukama gwandaga oli awo ku ddakiika eno ebisa bikuluma owulira ebisa by'okuzaala olubuto lutuuse ebisa bikulumidde ebbanga naye nga tozaala omaze ebbanga ebisa bikuluma ne mutwaliro bakugambye vaayo kwata ku lubuto lwolwo ebisa by'okuzaala biibyo mukazi gwe ebisa by'okuzaala biibyo ndagira omugongo gw'okuta ndagira omwana oyo abadde waggulu ng'olubuto lukuli waggulu ndulagira okukka waliwo omuwala gwensabira oli jjinja kati Mukama akundaga oli lubuto naye wakuzaala naawe omukono gwa Katonda gugwo gukomako genda ozaale ekiro kyaleero kino ngambye ekiro kyaleero nangira ng'omukyala wa Katonda n'omusajja wa Katonda nga tuli wano mu studio amafuta agazaala gaago ebisa ebizaala biibyo
bibyo wenavira wano mu studio nga waliwo ebikibaluse nga waliwo ekibaddewo nsabira buli muntu yenna alina ekyatonda abalala bali mu birombe bateza obuledyo bwabwe abalala bali ku maduuka bateza obuledyo bwabwe abalala bali mu nnyumba bateza obuledyo bwabwe abalala bali ku mirimu bateza obuledyo bwabwe buli muntu yenna nkusabira omukisa gwa Katonda leka gubeere naawe Katonda aggulewo enzigi ez'okufuna ssente waliwo abalala bensabira buli atalina kapito ng'oyagala kwekozesa kwata ku lediyo yo kati nga tolina kapito oyagala kwekozesa kwata ku lediyo nsumulula omukisa gwa Katonda ogwoguleeta ssente oguleeta kapito ofune kapito mukazi gwe ofune kapito mukazi sajja gwe va mukozesebwa obadde okaaba abalamu bali ba housewife wegombadde okukola naye nga kapito yagaana buli gwosaba kapito takuwa buli gwosaba kapito takuyamba kati olwaleero luno mu linnya lya Yesu nsumuludde amafuta agakuwa kapito leka Mukama abeereko bakwatako bakuwe kapito leka babeewondako mane eza kapito mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ku ddakiika zino nga tulina omwami wange nina abantu bensabira nga ggwe Mukama yagamba tunaawolanga amawanga naye ku ssaawa eno tolina muwadde 10 oyagala okuyamba abantu oyagala okuwola abantu omutima gwo mu butuufu gwagala nnyo okuyamba naye sente tozirina abange ekigambo kya Katonda tekiyinza kukka nekidajjali nga tekikoze oba yagamba tunaawola amawanga kati nkusabidde omukisa Mukama akuwa ekimala Mukama akugaziye akuwe sente zonaawolanga akuwe sente zonaalabizanga abantu bo akuwe sente zonaayambisanga abantu mu linnya lya Yesu twala omukisa ogw'okuwola amawanga twala omukisa ogw'okuwola ensi twala omukisa ogw'okulawala abantu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu awo Yesu n'amugamba ebibi byo bikugiddwako golokoka weetike ekitanda kyo otambule ogende ebibi byo bikugiddwako golokoka weetike ekitanda kyo otambule ogende golokoka weetike ekitanda kyo otambule ogende kisobole kitegeerekeke nti omwana w'omuntu talina amaanyi agasonyiwa ebibi omusajja n'agolokoka ne yeetika ekitanda kye n'atambula n'agenda naawe ali eyampuliriza waliwo ekibadde kikutuga nga kikutuga ekiro nga buli lweoteeka omutwe wansi ekintu kikutuga naye nkusabidde mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ekyo ekizimu leero kikutukako leero kigenda leero oli wa mirembe bayibuli egamba buli mwana w'omuntu asumulula abeera ddala wa ddembe nange nkusumuludde n'amafuta ga Katonda agampeebwa n'omusumba Brenda wano mu studio tukusumulula tusumulula emikono gyo tusumulula amagulu go tusumulula amagenda go ekibadde ekikyo nga kikwatiddwa tukiragira kisumululwe otandika otambule ebigere byo bitambule otambulire mu birooto byo mu linnya lya Yesu ekyo kye wali oloota ng'ogamba bwe nnaakula ngenda kubeera bwe nti bayibuli egamba Katonda teyejjusa Katonda talimba oba yakuwa ekiro agenda kituukiriza amaanyi agalina agakituukiriza kati kyenva nkusabira ebigere bye bitaggulukuke emikono gyo gitaggulukuke obeere wa ddembe mu mutima mu linnya lya Yesu golokoka gw'abadde omulwadde tandika otambule waliwo prison factor okuguluka okulwadde kwonna kwazimba naye ndagira dayimoni eyo nebwogenda mu ddwaliro abasawo banoonya obulwadde naye tebabulaba naye nkusabira nti mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ndagira dayimoni y'obulwadde ekuviireko ddala ndagira eddogo eryo live mu kugulu kwo nabaligenda kaakano mpulira amafuta mu studio olwaleero amalo gaago gagenda mu linnya lya Yesu ndaba omukono gwa Katonda gukwata kuguluko ndaba okuguluko nga kuwona golokoka otambula ogende tandika okola kyobadde tosobola kukola kubanga mpulira amaanyi gakwegattako kaakano in fact wali wampuliriza obadde omeketa amannyo oli mukazi mufumbo ne buli lwoweebaka omeketa amannyo owulira waliwo ekyali ku taatawo ne wankubadde yafa owulira omuzimu gwakwambala naye olwaleero ndagira omuzimu ogwo okutta kaakano
ozimu gw'ekitambo ngambye gukute mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. In fact gwampuliriza newakubadde ng'olina ekizibu ekyo kikubonyaabonya omaze emyaka nga3 nga tofuna lubuto wafumbirwa bbaawo ebintu biganye naye nkusabidde nti mu linnya lya Yesu amaanyi ga Katonda agasobozesa Saara okufuna olubuto newakubadde ng'ali ku myaka 9 gakusobozesa olwaleero okufuna olubuto gakusobozesa olwaleero okufuna olubuto mu linnya lya Yesu ogw'omuzimu ogugamba nti togenda kuzaala leero ngutabukira leero ngukutula mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda waffe yazaaza abagumba naawe ampuliriza nga weetaaga okuzaala waliwo ekyakusiba oba bizimba mu lubuto oba bizimba ku nnabaana leero mbiboggolera nti mu linnya lya Yesu biviiremu ddala mu linnya lya Yesu. Complications zonna eziri mu lubuto lwo Bayibuli egamba Katonda n'ajjukira Elizabeth n'abeera olubuto bwe yali ng'akaddiye n'azaala omwana ate bwe yazaala nnabi. Katonda n'ajjukira Kaana n'abeera olubuto bwe yazaala nnabi. Katonda n'ajjukira Isaara ku myaka 9 n'abeera olubuto ate yazaala musuubize. Naawe nkusabidde mu linnya lya Yesu Katonda akujjukire ekiro kya leero. Katonda akujjukire bw'omiitinga omwami wo ofune olubuto. Buli ekibadde kikugaana okufuna olubuto nkiboggoledde kive mu sisitimu yo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egamba masekati gaffe tebugenda kubeera mu kigumba. Naawe toli mugumba kubanga oli omukuffe. You belong to the church of Jesus Christ. Ate mu church ya Kristo temuli kigumba. Buli kyonna kizaala. Naawe oteekeddwa okuzaala. Kati kyenva nkusabira ejemi ejja kukwata negigamba tolizaala leero nange ngitabukira mu linnya lya Yesu. Weekwate ku lubuto ngiragira giviirewo ddala mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. In fact wali wampuliriza obadde mu periodi zo okumala ebbanga ddene naye kakatubira maanyi ga Katonda gakwegattako zitandika okkala ate owulira nga zikala otandise okuwulira nga zikala. Waliwo amaanyi ga Katonda gakwegattako olwaleero. Waliwo amaanyi ga Katonda gakwegattako olwaleero. Tetunaasiba ku nsi nga n'emugulu kisibiddwa. Nsiba emizimu egyo egibadde gitambula mu nnyumba yo. Nsiba emizimu egyo egibadde gitambula mu kisenge ekyo. Nsiba emizimu egyo egibadde gikonkona ku luggi lwo egikuba amabaati ekiro. Nzisiba mu linnya lya Yesu egitambulira mu kapa egitambulira mu mmese egitambulira mu biyenje. Emizimu egyo ngisiba mu linnya lya Yesu. Emizimu gyonna egibadde gikonkona ku nnyumba yo negikuyita mu linnya emizimu egyo gye baakutega n'obuuka nga tokyalina mirembe ng'olinga agenda ogw'eddalu n'otwakaala amaaso omutwe ne gukuluma. In fact wali wampuliriza olina ekirwadde ky'omutwe kikumazeeko ebbanga ddene owulira olinga agenda ogw'eddalu naye nkikutudde mu linnya lya Yesu. Mukama tukwebaza olw'abantu abatuwuliriza bawa omukisa n'abatulaba. Mukama bawa omukisa mu linnya lya Yesu. Tulangirira amafuta ga Katonda, tulangirira amaanyi ga Katonda, tulangirira anointing ya Katonda, tulangirira obukuumi bwa Katonda, tulangirira obugoberezi bwa Katonda. Leka Katonda akukuume mu linnya lya Yesu. Ate Mukama tusabidde gavumenti yaffe taata giwa omukisa buli kyakulwanyisa kyonna sitaani kyateze eri gavumenti yaffe ng'ayagala twavuwale ng'ayagala ekonome yaffe egwe. Naffe tulangirira Katonda waffe ekonome yaffe tegenda kugwa. Era nsaba Mukama otuwa amagezi agayutulayizinga obugagga bw'omu ttaka. Leka tubufune, leka tubukozese mu linnya lya Yesu. Nsabira abakulembeze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Taata bakwate ku mikono, taata bakulembere balagire ddala omugagga waffe obw'omuttaka. Naye ali Mukamansa nga bamaze okubulaba bongere ekisa kyo, bongere entiisa y'Omukama, bongere entiisa y'Omukama. Leka bukozese okuyamba eggwanga lino
nangirira omusajja wa Katonda ikonomi yategenda kugwa gwe tukulagira gy'omukono gwo ku Uganda sitaani tukulagira gy'omukono gwo ku bibuga bya Uganda gwe sitaani tukulagira gy'omukono gwo ku byalo bya Uganda ya Mukama for God and my country era nangirira leka Katonda afuge mu Uganda leka Katonda afuge mu Uganda leka ekitangala kya Katonda kifuge mu Uganda leka amaanyi ga Katonda galabisibwe mu Uganda abakulembeze baffe obalina mu ngalo zo Mukama okuva ku mukulembeze omukulu bagakwasa embayo wansi taata obalina mu ngalo zo Mukama mbasabidde ekisa kyo kibeetooloole Bible egamba that your garment shall be iron and bronze. Your garment shall be iron and bronze. As your days, so shall your strength be. Mbasabidde amaanyi tewulina kunebazuukuka taata amaanyi apya tugaana okufa tugaana okweraliikirira tugaana okutya tugaana selfishness mu ggwanga lyaffe tugaana enguzi mu Uganda yaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu omwoyo gw'enguzi tugulinnya ku mutwe mu linnya lya Yesu tusaba Katonda buli mukulembeze waffe omuwa omutima ogukutya newankubadde nga bakutya ne bongera okutya mu linnya lya Yesu tata tukwebaza tata tugulumiza in the mighty name of Jesus. Musumba waliwo kano Mukama kyandaga waliwo abantu mulina ebizibu naye ng'ebizibu biri ku ttaka mulina ebizibu waliwo keesi naye nga keesi eri ku ttaka n'emisango giri mu kooti naye onaakuvunaana omusango akusinga amaanyi akusinga ssente kyentegeeza akusinga amaanyi akusinga ssente bakoze ebintu bingi nnyo naye wulira kino gwalina omusango gw'ettaka gulina mu kooti wulira kino Katonda waffe agolokosa okulwanira omusango gwo genda gusinga waliwo omukyalo omulala nawe omusango gwompuliriza nawe omusango gwo guli mu kooti gwa ttaka bakonera n'ennyumba kati bakusuza busuza wenjogerera kati bakusuza busuza leka mwana wa Katonda mpuliriza mukyala gwo Katonda waffe ye Katonda waba batalina ayamba omusango ogwo ogugezezzaako ne weewuba ku kooti bakulamule naye nga tebakulamula ku guno omulundi gwokka gwampuliriza mukyala gwe bakusuza busuza ennyumba yo bagikoona otuwuliriza kati guno gwokka omulundi ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Simba Brenda musumba twatuze abalokoka pulira amafuta mu studio mwegali bw'oba oli eyo nga Mukama waffe Yesu tonaba muwa bulamu bwo Bible egamba laba ndi ku mulyango gwa mutima gw'onkonkona bw'ona nzigulira nja kuyingira tulye ffenna. Why don't you do that right now? Nogulira Mukama waffe omulyango gw'omutima gwo n'olokoka na mutima gwe naye bw'obutuukirivu oluvannyuma naye tula n'akamwa ke olwo n'alokoka damu ebigambo bw'oba oyagala kulokoka gamba nti ayi Yesu olwaleero kwadde omutima gwange oyingire mu nze onsaasire ebibi osangule amanya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu okuva n'olwaleero nzikiriza n'omutima gwange Kristo Yesu ye Mukama era njetudde n'akamwa kange ndose mwana wa Katonda siri mwana wa kibi ndi mwana wa kigambo. Amina. Bw'okozemu ebigambo bino omaze okulokoka era osobola okunoonya ekkanisa yonna nga lockdown ewedde ekkanisa yonna yabalokole n'ogenda n'otandika okusaba ate gwe asobola okujja ku Righteous of God tukwaniriza nnyo mu kifo Katonda waddira ekigambo kye ne kyeraga kyentegeeza ne kiwonya abantu ekigambo kya Katonda we tukiteekera mu nkola ne kisumulula abantu ne kibataasa ali eyo wenna nga obadde onoonya kapito ogamba Mukama akuwe kapito guno omwezi guno buli ayagala kapito ng'obadde okute ku leediyo nga tusaba ogenda kufuna kapito mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Mukama akunjagalire sobola otuukira ku namba z'essimu 0773 0773 10 10 37 37 93 93
0775 oba 0775 55 05 28 28 oba osobola okugenda ku Facebook yaffe no typinga mu Righteous of God International Ministries oba Pastor Brenna Marions oba Pastor Binaisa Emmanuel weereza ekyokusabira kyo weerezako obujulizi nawe atulaba ku Facebook teekako obujulizi bwokubanga mubulina Karen manyi kwoli Tina manyi kwoli Florence manyi kwoli Babula manyi kwoli teekako obujulizi bwoliizi manyi kwe muli Jonah Esther teekako obujulizi bwo tujulire Katonda kubanga Bible egamba nti bamuwangula Mukama akonjagayo sigadde ndi Pastor Emmanuel Binaisa n'omusumba Brenna Marions of Righteous of God International Ministries wano mu kibuga ky'Emukono ekkanisa ey'omwoyo ekigambo wekifuukira ensonga Mukama akutwagalire katusisinkane olwaleero ssaawa 9 matulutulu g'obudde tugenda kubeera ku Dunamis FM Mukama akuwa omukisa